Yes, bakasitoma bange mbalamusizaako nnyo mujje bale gyonna gye mutuusaako engalo. Waswa Benoni Omulongo ge mannya gange. YouTube channel yaffe eyitibwa Wakiso Media Uganda. Real estate, media related issues oba current affairs z'ensonga z'ogenda ofuna ku channel yaffe eno eya Wakiso Media Uganda. Kindly subscribe. Omupya subscribinga ya subscribinga edda likinga sharinga sharinga gwe omupya eyakatwa subscribinga ate era olikinge. Olunaku lwe ndi wano Kayunga Wakiso. Ndi wano Kayunga Wakiso mbayitidde ennyumba eno empya etundibwa eri wano Wakiso Kayunga okuva ku Kolansi eri kilomita emu yokka. Okuva ku Kolansi tuuka eno ennyumba weeri kilomita emu yokka. Nnyumba ya kyapa. Twagala obukadde 280. Ku bukadde bwa Uganda 280 ogenda eggula ennyumba gy'olingira. Mpya ttuku Wakiso Kayunga wano Koima Road. We want 280 million Ugandan shillings. It is a titled residential house seated on 50 by 100 equivalent to 12 decimal. It has got land title. It has 3 bedrooms, self-contained, and 2 single rooms, boys' quarters this side. So watch this video until the end. If you get interested in buying it, kindly inbox me on my numbers. They are there on the screen. It is on sale here in Wakiso Kayunga on Oima Road. Wakiso Kayunga to Kampala State Center, it is like 9 miles. In fact, it is 9 miles from Kampala City Center to Wakiso Kayunga here on Oima Road. This is our residential house which is on sale. We need 280 million Ugandan shillings. It is a brand new as you can see. Bade nyumba yaffe netundibwa. Twagala obukadde 280. Ennyumba eno eri wano Wakiso Kayunga. Mailo ziri 9 okuva mu kibuga Kampala. Ennyumba eno ya kyapa era weekiri kisoma atunda naye waali. Ennyumba ya bisenge 3 ebisulwamu nga bw'ogenda okulaba mu vidiyo eno. Ekyo ky'olenga kye kiyungu kyaffe. That is the kitchen. Well organized, well equipped. So, my boss, if you see this video and you get interested in buying this residential house here in Wakiso Kayunga, don't hesitate to call me. Don't hesitate to call me. Just get my number there on the screen and call me directly. Don't hesitate. Just call me directly. WhatsApp me or call me directly. It has got 3 bedrooms. It has a kitchen, as you have seen. It has a big sitting room, as you are seeing. So, if you get interested, kindly call me immediately. This is the master bedroom. Very organized, very big in size, looking nice. We need 280 million Ugandan shillings. Bano ennyumba entugitunda. Wakiso Kayunga weeri ziri miles 9 okuva e Kampala. Ennyumba eno okuva ku Kolansi eri Kolansi eri kilomita emu yokka. Ka boda ka 10 okuva ku Kolansi okutuusa ennyumba eno weeri. Nnyumba ekyali mpya era nga mugiraba. Twagala ssente obukadde 280. Emiliyoni za Uganda 280 tugakuguza amaka gano g'olengera wano Wakiso Kayunga. Ate era ne bonna bw'oyagadde ng'akasente kakamu koba 150 ninawo ennyumba eraze nja okukulambuza naye ngeno yo ya 280 nnyumba ya kyapa era weekiri. Eriyo mu abantu bange abagamba nti asaagala kugenda wala nnyo
saagala muno okugenda wala nnyo, njagala nnyo okumpi ne Kampala, nga n'abaana bange nsobola keeza ku makya oba bbaasi esobola kima ku makya ne bagenda ku ssomero. Yeno ennyumba gy'olina oggula, yeno ennyumba gy'olina oggula gwagamba nti abaana bange basomera mu kibuga, nange nkolera mu kibuga, njagala ddakiika 3 nga ndi mu kibuga. Yeno ennyumba gy'olina oggula. If you want a residential house near Kampala City Center, this is the residential house you must buy. It is 9 miles from Kampala City Center. That is 25 to 30 minutes drive. So if you watch this video and you get interested in it, my numbers are there on the screen, seated on 50 by 100, equivalent to 12 decimals. It has got a land title, ready, come for inspection. My numbers are already on the screen. They are both on WhatsApp. You can inbox me on WhatsApp or call me directly to know more or to come and inspect this newly constructed residential house. It has got a boys' quarter, as we are going to see in this video. It has a boys' quarter. You see, everything is nice. Are you watching? Are you watching? Hey, mujja kutya. Twagala ssente. Twagala ssente. Milioni za Uganda 2.8. Gweyagala ennyumba nga togenda wala na Kampala. Milioni za Uganda 2.8. Ngenda kuguza ennyumba eno gy'olengera. Ennyumba ngenda giguza obukadde 2.8. Nyumba ya kyapa era weekiri kisoma atunda nina nyini wali. Nina nyini wali. Jawo nkulambuzeeko ebirala tujja byogerako ngoze. Tujja byogako ngoze. Nyumba ekyali mpya. Wakiso Kayunga mmanyiwo Koima Road. Ennyumba wano weeri. Twagala ssente, ennyumba yawedde era tusaba gikuguza muntu wange. Tusaba busabi tugiguze. Famire yo giwangalize wano eno. Tusaba tugiguze. Omusizi yasize ennyumba eno ayitibwa Urban Painter. This is the behind part of our residential house. This is the behind view of our residential house, which is on sale here in Wakiso Kayunga along Hoima Road, 9 miles from Kampala City Center. 380 million Ugandan shillings is the money we need. If you get interested in buying it, you have to get your bag and put 280 million in it and come and buy this residential house. It is a brand new. It is a brand new. As you can see, we have our boys' quarters here, 2 single rooms. That is the outside pit latrine. It is there. So we need money. We need money.